Mulamusizaako mwenna mikwano gyaffe abalungi nate twagala okwebaza Katonda oyo omulungi ate omwesigwa atuwadde ekisa okubeera nti era tukomyewo ku programu yaffe n'enganzi programu wangu sitawanika era nga mbalamusaako mwenna abaakazuukuka abali mu mawanga ag'enjawulo ate n'abali mu ggwanga lyaffe obudde bubuno bwa ttuntu tukkiriza ekisa kya Katonda okubanga ate kitutwala mu maaso. Nzikiriza nti obulungi bwa Mukama bugenda kubanga bututugoberera 2019 tuli mu programu ya n'enganzi muwanguzi tawanika ngekutusibwako ba Prosper Junior School Day and Boarding abasangibwa ennabweru ate era nga ali emabega w'omuzindaalo Juliet Juko jeje okuteesa kwa Katonda nga kweyongera maaso okulabika mu bulamu waffe ate nga omwoyo omutukuvu yatukulembera era n'atuyigira abawanguzi baffe aba buli lunaku nti n'olwaleero era yatuyigidde era tugenda kuweebwa omukisa kubanga buli olukya tuva mu kitiibwa ne tudda mu kitiibwa ate tuva mu maanyi ne tweyongera mu maanyi. Katonda waffe nga bw'ali omulamu era nga bw'ali ow'ekisa n'obulungi bwe nga bweyongera okulabikira ddala mu magenda gaffe ne mu bulamu bwaffe. N'olwekyo mikwano abalungi njagala otuula entende tuula ntende oyinza okuba nga obadde otambuza akalimi n'otugwako tuula ntende mukwano ye programu eno ekuzibula amaaso ekuleetera okumanya ekuleetera okutegeera ekuleetera okubikkulirwa ate nno munnange n'ekujja mu buyinike bw'obaddemu ate bw'obanga watuuka ng'oli waggulu naye weetegeera n'ogamba nze ndiko bwendi ate munnange era yeekuleetera okuwanirirwa eyo yonna gy'otuuse. N'olwekyo mukwano tesosola gw'akooye azitowereddwa atuuse ku kisenge ate era n'eriggwe akkiriza nti Mukama alina naawe kyakoze mu bulamu obwo oliko wootuuse oliko wooli ffenna tugyetaagira wamu ffenna era nga yonna gyetuuse mu kaseera kano akafaanana bwe kati yonna eyiganga ku 13 katonyeze 9 ate 40 ku 96 katonyeze 0 ate n'obwotuuke no mu central ku 98 katonyeze 7 bwetyo ne tugenda emitala w'amayanja ku MCF radio 2016.caster.fm bwetyo ne tweyongerayo tukkiriza Katonda nti omwaka guno ate ne bannamasaka tujja kubanga tubabuulira waawe tutuuse nenga mu byonna Katonda asigadde nga Mukama era nga atuwadde omukisa okuyita mu programu yaffe eno era nga programu ey'obujulizi kubanga buli ekitutawaanya tukiwangulira wano teweerabira mu kyama kubikkulirwa 12:11 nti twamuwangula n'ekigambo eky'obujulizi n'omusaayi gw'Omwana gw'Endiga ne tuyagala bulamu waffe okutuusa okufa bwetyo bwe tuze tuwangula era n'olwaleero Katonda waffe agenda kweyongera otuwa ekisa ekitutwala mu maaso ate era kasita oba ng'okyali mulamu mukwano kkiriza nti obulamu essaawa yonna bujja kubanga bukyuka kasita oba okyali mulamu kikawandiikibwa kyaffe okitegeera nti akabwa akalamu kasinga empologoma enfu kasita oba ng'olina obulamu essaawa yonna obulamu bwo bugenda kuyingira mu kye bayita obuwanguzi bwa Katonda mu bizinensi mu maka mu baana mu eriya ey'obulamu bwo mu kukulembera leadership mu byonna aspects of life osobolera ddala okuwangulira ddala. Tugenda maaso mu ddakiika ezifaanana bwe ziti nga twebaza Katonda nti omuwanguzi waffe tuli naye yatuuse dda olw'akaseera kano era nga watali kutaala kadde kalala konna tukube engalo zaffe n'akalulu ak'amaanyi ate era tumwanirize ajje atuwe omukisa mu ddakiika ezifaanana bwe ziti. Maama nsanyusa okulabako weebale kuba nti otuuse. Amannya ne gy'osinziiridde? Amannya gange nze mukyala Rachael Mukama Kasaija. Erinnya eryokusatu Katonda yali ngattako n'omwami wange nga 5 December. Nviiridde Wakiso Kayunga. Mukyala Rachael Mukama Kasaija. Mukama nyambe ndyogere bulungi. Kasaija ye maama. Nviiridde Wakiso Kayunga. Ndi musanyufu nnyo okujja ku radio okuwa obujulizi bwange kubanga Katonda wanzije wala. Siina kyenyinza mmuwa
okujjako muweera obujulizi n'okumuwa ekitiibwa n'ettendo. Kuba bangi emyaka gyange bafudde naye nze neebaza Katonda nkyaliwo nkyali mulamu. Akuwadde ekisa ekyo. Amiina. Mukyala Rachael Mukama Kasaija, obulamu bwo wabusanga wagenda okutandika okutegeera obulamu bwali butya? Obulamu bwange natambula mpola mpola naye nagenda okwetegereza obulamu bwange okutandika okulaba obulamu nga ntuuse mu 3 Yino yonna mu buto kyogamba wali tolina kyolaba? Mu buto nga bw'omanyi obuto byajjanga naye ng'agamba byansi netubibeera bitya naffe tubitegeera ebyo ne bitutamu. Kale natandika okulaba obuzibu kantandike bwe nti nga taata amaze okufa 2008 nenvaayo nembeera ne jjajja wange. Wazaalibwa mu maka maama ne taata nga bwe bali? Nedda, nze nagenda okwetegereza nga maama abeera yekka ne taata abeera yekka. Kati nenzija maama ndowooza yaweerera n'atuuka waakoma nandeete wa taata. Nagenda otuuka ewa taata nga taata alina omukazi omulala nembeera ne taata n'omukazi omulala. Ku myaka emeka egyo? Ali myaka nga 6. Ne tutambula bwe tutyo nga naye taata yali ayina nze n'omukazi omulala yali ayina omwana omuwala naye nga si wa taata. Kati ne tubeerawo mu mpola mpola nga naye n'omukazi agenda okulaba nga taata ayagala nze. Bw'aba agenda n'agamba mwana wange Rachael jangu tugende. Anti gw'alinawo? Ne tugenda. Kati omukazi bwe yamala n'ajja n'aleeta muganda we abeerewo, ate muganda we yali muvubuka. Taata n'agamba sibeera na muvubuka te nga nyina omwana wange agende. Kati omukazi n'akola buli mbeera yonna okunkyaya taata nga naye tekisoboka. Ebyo ebiseera kwe kuzaala naye omwana omuwala. Ekiseera kye yazaaliramu omwana omuwala tetwabira naye ebbanga ddene. Omwana yali yakaweza emyezi 2 ne bamugoba. Omukazi n'agenda n'omwana we ku myezi 2. Kati bwe yagenda taata nga takyasobola kubeera nange kuba baba balina okunjoleza balina okunaaza ne tugende n'antwale wa jjajja kuba bwali kumpi nga bw'oba oyagala akacayi wakati bana bafumba ng'odduka wa jjajja ebyekyalo nga tugenda nga antwala wa jjajja mbeera ne jjajja. Kati bwe natuuke wa jjajja ate kyo kyayitirira ne nfuuka mwana wa jjajja ku mbaga nze akwata bbaga ne tugenda ng'amanyi nti yembeera gye naakola ki gye naatambuliramu. Abooluganda nga toyina yesu tomanyi kiki kiri mu maaso toplaningira kya mu maaso. Nembeera ne jjajja mu mpola mpola wena nga nsoma naye nga jjajja yantwala ne taata ne ngenda ku ssomero ne nsoma abooluganda. Jjajja azaala taata. Ebyo ebiseera mu holiday taata n'ajja n'afunayo omukazi omulala nga musawo nga nansi. Omukazi oli tetumanyi kye yamugamba kuba omukazi oli yali mukulu naye nga alina abaana 2 naye nga bakulu. Taata najja n'amwanjulira n'agamba ono muwala wange gwe nnyina. Oli gwe baatwala emyezi 2 yali si mwana nga nze mwana. Kati namugamba ono ye muwala wange, oli jjajjaawe ye maama nzaala, oli ye taata nzaala. Omukazi n'agamba kale mbalabye naye nze ndi mukazi mulokole yali mukristaayo naye mubakristaayo naye wali abalokole. N'agamba okugenda okumpaso olina ogende wako okyale batugatte mu bufumbo obutukuvu. Banange taata ndowooza yali amwagala yakikola mu bakazi bonna be yali yakawasa kuba yali yakawasa abakazi nga 3. Ne tugenda ne tukola embaga era nali flower girl mu ekyo ekiseera n'empomerwa obugole ne tulya ne tukomawo. Kati omukazi oli yagenda n'omwana bwe yawulira nti bawawasizza n'aleeta omwana. Bwe yamuleeta omukazi yali akola ng'akomawo kawungeeza omugole ne bamuleete wa jjajja. Bwe bamuleete wa jjajja ng'omwana bw'anywa olw'eggulo tumuzzayo wa taata ne yeebaka naye nga nze nasigala mbeera wa jjajja wange. Ne tutambula bwe tutyo mpola mpola. Kati ekiseera kyatuuka oba Katonda yali ayisa omwana teri amanyi n'essaawa z'akakati tetuyinza kumanya nti oba omwana yaba bw'ati ne bw'ati. Ne tumuwanga bwe twali tumutereeza ne tumunaaza ne tumuwa caayi ne tumutwala ewa taata agende yeebake. Ngu bwe yatuukayo
omukazi n'amukwata upside down, omutwe ne gutunula wansi, amagulu ne gatunula waggulu. Omwana n'afa. Banange bwe yafa ebizibu ne bijja. Otti omuzzukulu taata n'akyawa omukazi. Naye omukazi ndowooza yali asaba. Siyinza kumanya kuba nange nali nkyali muto. Ekiseera we kyatuuka ne beekyawa. Jjajja n'omugole ne muka taata ne beekyawa. Bwe bamala ate ne bajja ne bakola ki? Ne beegatta. Kati ne nkola ki? Ne nzija nga nsoma. Nga nsigala wa jjajja. Katata najja n'agamba sengawa ng'ali eno mu kibuga, n'amugamba omwana wange ayagala kusoma kubeerako obulungi. Ate sente siziyina ez'ekyalo ozimanyi. Kati kye ngenda okukola, ngenda kukwata famire yange tuve mu kyalo tweyongereko mu kibuga. Awo twali tubeera eyo mu kyalo naye katwagala kgenda mu kibuga embalala. Ne tugenda eyo. Nagamba bwe yakubira ono senga wange namugamba nedda nkwegayiridde toleka maama mukadde ani n'amuyamba. At least omwana oyinoomu leka muweerere mpaka wali ku moki okusoma. Sente yali aziyina baziyina okujjako ndowooza taata yali nga tayinaamu. Nengenda nensoma. Nengenda mu kibuga nensoma essomero ddungi kuba nzijjukira twali tusasula $35. Ebiseera ebyo kuba nagendayo mu piitu. Banange essomero lyali ddungi nga nensoma nedaba life netandika okwambala engatto. Ne batandika kuba nali nva ewakamu. Jjajja yali aguze emmotoka ekiseera ekyo nga ntwala mmotoka nantwala ku ssomero nga ne jjajja anjagala. Okumanya yali anjagala nga afaayo nnyo okulaba nga nkola ki? Nga nsoma. Nali nasomayo kuva mu P2 ne malirayo P7 nga sirabangako omuzadde ajja okukyalira omwana. N'aleeta ebitooke, n'aleeta amatooke, n'aleeta enanansi, n'aleetera ebyo ng'abireetera ba teacher. Ng'abagamba banange mbaleeteddeyo kano. Mukalyeko naye mufeeyo nnyo ku muzzukulu wange. Njagala asome. Abooluganda nasoma. Nga bw'oba oli bw'otunogamba ndi mulwadde nga tukyajja n'akugyayo nnyabo jangu. Tula mu kiraaso manje jawo bw'aba ajja ku vidde. Oyagala otulemesa amatooke g'atuleetera. Oyagala otulemesa amata g'aleeta. Ne ntula n'ensoma naye nze ku bwana nali sikimanyi ekyo. Ndaba nvudde mu kyalo ngeze mu tawuni sente weeziri ndya nga sifaayo. Ne ntula n'ensoma. Ne mala P7 yange. Nzijjukira nali mu second grade nga nyina 22. Nengenda muvaaka. Anko wange yasooka okunkubira nga results zizze. Nangamba naye gwe okoze bulungi konze ko yempa index number yo nenjimuwa. Banange bwe basanga ndowooza kye baali basuubira si kye baasanga. Ne bagamba tunoonye essomero. Era embalala mwennyini we baanoonyeza secondary school first term. Nenjisoma bulungi. Naye wakatawo nali nsoma nga muka anko wange ave ne Kampala ajja mu kyalo. Bwe yajja bw'ati baamutuukiza mu nnyumba ya jjajja wange mwe yasulanga. Ne bwe yasulanga jjukira nze nali nsula ne jjajja ku buliri bumu ku kitande kimu. Nti ng'oli mu P7. Nali joyinize secondary one, senior one. Nga nkyasula naye. Kati nagenda okuva ku ssomero second term ne mbasanga ng'ayina abaana 3 abawala 2 n'omulenzi omu. Nagenda otuuka mpulira jjajja ayomba nze nga tayagala nnyingire mu luyombo lwabwe. Namugamba naye nnyabo nkwegayiridde eddagala eryo ly'ondeetera. At least wandirekeddaawo. Ne ndowooza by'abantu bakulu. Lumu tumala okulya ng'otwo tunuma ngamba kange neneebake. Ngenda okuyingira mu buliri nga mulimu eddagala. Nempita jjajja ne mugamba jjajja biki bino kuba nali sibimanyi. Ngamba ddagala konze gw'alitaddeko ko ye nedda. Nga tulijjawo twebaka. Kati obwatuuka ngenda okuwulira ng'agamba gwe ogenda kuva mu nnyumba yange odde mu nnyumba eri endala. Ng'agamba oli muka anko wange eyajja n'abaana be. Kati ndowooza muka anko wange yagenda okuwulira nga obusungu bujja lwaki omukadde ayagala oli omwana nze takola ki tanjagala. Naye nze nali sibimanyi. Ne tutambula bwe tukati third term nzija ne report bali batudde ku dining. Ntuuka njibawa. Njiwa jjajja alabamu. Awane muka anko wange alabamu kuba twali tetuna wadda yali aleeta eddagala naye twali tetunaba musuubira mu kintu ekibi ekituusaawo.
nga bagirabamu. Kati jjajja bwe yamala n'agimuwa n'aŋŋamba Rachael konze wange jangu oyingire no waliwo ke nakuterekedde. Tugenda mu kisenge ngendo tuka nga omanyi abakadde nga asiika oba ebinyeebwa oba nseneneze n'azitereka. Kati yali asuubira nti muzzukulu ajja. Bwe natuuka inagamba nno muzzukulu omanyi konze nedda mbadde nkuterekedde buno bulyeko nga busenene nendi kati twagenda okuva eri jjukira nzijjudde essanyu gyanterekedde obuntu bwange naye nandaga essanyu nvuddeyo ku ssomero ne tuvaayo n'agamba nno si ebyo byokka ne mufumbiro mbadde nkufumbiddeyo enkoko n'omuceere byokola ki by'osinga okwagala. Ebya ripooti ne tukola tutya ne tubyerabira. Kati kansa we yali kansa we yali ejjira yali si kansa pressure we yali ejjira mu bulamu bwa jjajja wange neemukola bubi mu third term ye yennyini n'alwala n'ajja eno e Kampala. Kati bwe yajja eno n'ensigala mu kyalo bwokka ndowooza bwe yali eri ng'ajjukira muzzukulu gwakuze naye kuba taata yatufaako nga 28. Kati n'ensigala n'ejjajja. Kati ye bwe yajja eno e Kampala n'asigala ng'alowooza muzzukulu we nti muzzukulu wange yali omu kyalo yekka kati biki n'agamba abatabani mmanyi bwe mba mwagala mbeere wano saakuleka mwana wange wa mu kyalo. Jjukira abazzukulu tuliyo bana naye alowooza nze. Ne banoonyeza essomero naye ate amasomero tosaaganoonya nga tolina ripooti. Ne bakuba Rachael noonya ripooti yo ojje nayo. Nanoonya ripooti nebu nengamba jjajja ripooti njinoonyeza sikola ki sigiraba wagiteeka wako ye simanyi. Ne tujja ne bagamba kati ogenda koma mu senior 1 senior 2 togenda gisoma kuba toyina ripooti. Abooluganda nawulira amaziga ne mpulira nga nkaba ngamba kati bwe nkoma mu senior 1 tebagaba interview mu secondary awo nali simanyi. Nengamba kati n'atambula ntya n'obulamu nga mu butuufu nsomye senior 1. Kati waliwo anti wange yali ayina essomero eyo sayidi z'emukono n'ampitako n'aŋŋamba omanyi jangu tugende mu ssomero. Essomero lyali si ddungi eriri awo naye nga oba bbi oba ddungi oyinza osoma n'oyitako. Ne ngendayo emukono ne ntandika okusoma. Naye bwe natandika okusoma ndowooza bo balowooza nti ngenzeyo essomero bbi siryagala. Obulamu bwange ne bukyuka. Ekirwadde nekiri we kyazukkira nga ngenda mu kiraasi mpulira saagala kusoma ng'omwana bw'anyiizaako mpulira njagala mukwate mutugoba bw'okuba kumutta mutte kuba jjukira family gye nakuliramu ebyo bikyali awo yali si ya ddiini. Kati nze eddiini ndigyewa mu mutima gwange nali siina ddiini. Oli togenda ku kyaki kusaba ne jjajja ate bwe ngenda musumba tuyinza okuba nga tuli wano mu kyaki n'ogenda mu kyaki naye ne bagamba jjamu omulokole ng'abalokole batono b'oyinza okujjamu naye nga n'oli ajja n'asaba. Nti era omuntu akuze nga amanyi Katonda waliwo enjawulo naye waliwo enjawulo y'oli akuze nga tamanyi Katonda. Gwali tebakutwala ku Sunday service nali ngenda naye ng'omutima Katonda taliimu nga taliimu. Kati ki ekyabaawo awo? Kati tuli awo olumu tuli mu dormitory ng'omwana akwata flasika yange agikyusa. Bwe yagikyusa ntuuka ku flasika yange nsanga nga nali ntaddemu obuugi ng'obuugi bwafudde ddamu obooza naye ggwe okimanyi wakyusiza flasika yange ko ye nedda nze sikwata ku flasika yo. Kati ku busungu buli saalinda nakwewozaako nengikwata nengikuba wansi at least fena tukole ki tufiirwe. Banange ndowooza sitaani eri yasanyibwa negamba ate ono ajja tukolera. Abooluganda embeera yange neekyuka. Oyo omwana saakoma omuwalana nenkwata uniform ye nagisala piece by piece nga nobwagitwala ogitunga tasobola gitunga. Bakukwatira ku flasika nze yajaasa naye ekintu kyava kuki kunkwatira ku flasika. Banange katawo sitaani neezuukuka bupya bwe namala okukola ebyo byonna ng'olinga gamba nti nga mbazuukira mu nze nentandika okwebaka. Wayitawo nga weeks 2 third term nentandika okwebaka nga bwe bakubira ab'ewaka bagamba oyo yeekoza tayagala soma n'essomero twali muleetamu nga takola ki naye nga abooluganda okusomako nali nkwagala naye nga simanyi lwaki kiki ekinfoosinga ekyo butaagala osoma. Nze nga bwe kyatuuka nga bwetuuka mu kirasi tikya n'ayingira mu bano ababowa
nga neebaka bwemba neebase bwempitirayo ne bantwala mu sick bay olungo olwadde nga ndwadde naye nga obulwadde tebulabika. Kati bwe natuuka ewaka jjukira kusomera babadde babakubya ne bagamba balimba. Kati ntuuse waka ewasenga wange ntandika kukola kubanga ewasenga wange nali nkola buli kimu kyonna kasita nava bwe nti mu kyalo n'enzija eno mu kibuga. Senga wange n'agoba house girl kuba yali akimanya erimbadde eri nali sirima naye ng'emirimu ngimanyi. Jjajja wange yanjigiriza okuwata nga mpata okufumba nga nfumba kakuboku emmere nga nkufumbira emmere y'omuntu omukulu. Kati senga wange nagoba omukozi nagamba saakubeera n'abaana bange 3 naye yali alina abaana 3 nga tteko owookuna ate mbasasuli ate nga abawala bakulu mbasasulire n'omukozi. Kale katukoma mu dakiika zaffe aweziddako.